byayitira ku lulimi lwe ne tulyoka tubifuna. Bingi byazaayigiriza ne bakutegeeza nti nabbi yagamba bw'ati, ne bakusomesa nti nabbi yagamba bw'ati. Kyova olaba nti ebiseera ebisinga aya bwe zakkanga Oweekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'abeera nga ekiyinza okutegeeza aya ezo hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'ebeera nga ekutambuliza ku mbeera eyo n'otegeera bulungi ekyokukola. Olwaliro bwe bukyenkya n'obeera ng'otyobodde byazaayigiriza, mutuufu obeera mu lyazaamaanyi. Ate obu lyazaamaanyi bw'oba okoze bw'oba weeryazaamaanya owekka tebeera mulala. Nabwe kityo okubazaamu amaanyi timulina kuba banywevu ku nsonga gye tuliko ey'okujja okusoma twongeremu amaanyi. By'oyinza okufunamu bibeera bingi ate nga bya mugaso nnyo. Ekigambo ekisooka mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Nze nkakasa nti lyekkubo lyokka tulina okukwata olwo nno tusisinkane Allah nga tuli mu bantu Allah basiimye. Senga ofunamu okutagalatagala n'ogamba nti kansuulemu kati n'ekigambo okutya Allah, oba oleese obuzibu. Kyova olaba sahaba ayitibwa Ibn Mas'ud radiyallahu anhu bwe yali akola taarifu y'ekigambo takuwallah yakijjamu ensonga ssatu nga ye Ibn Mas'ud n'abalala babyogera, naye Ibn Mas'ud yakijjamu ebigambo bisatu mu kutya Allah. Ekisooka yagamba takuwallah ay yutaa fala yu'sa, ogondera Allah n'otamujeemera di nga bagambye nti Allah yagamba ku nsonga bweti. Gwe n'ovaayo n'ossa mu nkola nga tobuuzizza nti Allah ye alijja ddi ku masijidi eno oba alijja ddi mu Uganda, tumulabeko ku ebyo byayogera. Wabula ay yutaa fala yu'sa, n'ogonda bugonzi n'ossa mu nkola ku ekyo Allah kyaba agambye mu Quran oba ne mu hadithi z'abayogedde nti no hadithi yajja direct nga Allah yajogera. Tukwatagana bulungi. Ibn Mas'ud n'agamba ekyokubiri wa yadhkara fala yunsa, ate jjukira nnyo Allah ate tomwerabira. Amakulu nti buli w'oba ogenda wonna ng'otambula jjukira Allah mu kyonna ky'oba ogenda okukola. Bwe kuba kubba ng'olaba omutima gwo gumaliridde okubba ng'onootera okutuuka oba otuuse ku kyogenda okutoola, jjukira nti mu butuufu kye ŋŋenda okukola kyo Allah yakikkiriza. Oluvannyuma lw'okujjukira okwo n'ogamba kanti Allah akireke, kitegeeza nti oba okoze ekigambo ekiyitibwa takuwallah. Tuli wamu? Oba weekoonye bwekoonyi n'owulira nga akagere kakuluma nnyo nga tonnaba kuyita maama nnyabo, tonnayita nfudde wadde okuyita ekikaakyo, sooka ojjukire Allah ebyogerwa bimanyiddwa, otendereze Allah oluvannyuma lw'okwekoona. Tuli wamu? N'olwekyo kigambo takuwallah Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yakijjamu ekyokubiri n'agamba nti wa yadhkara fala yunsa, jjukira Allah ate tomwerabira. N'ajjamu ekyokusatu n'agamba nti wa yashkara fala yukfar, weebaze nnyo Allah ku ebyo by'aba akuwadde ate tomukafuwalira bukafuwalizi. Musajja ayinza okufuna emaali ne bwakeera enkya n'asaba Allah ndi mwavu, Allah wange siina mirimu naye nkusaba onfuule bize nfuneko ennaalya, ate neesaba eyo ebeera nkyamu. Allah wange nkusaba onfuule bize. Gwe owa bize bw'osaba Allah ajja kufuula bize. Tosabyemu mu kuwa bize Allah bw'omusaba abeere nga akufunira omulimu gwe gunakufuula bize naye nga tegukwerabize Allah. Kyova olaba nti lwaki omuntu waba asinza Allah n'asaba Allah amufunire omulimu gw'ayinza okukola, asaba busabire Allah wange kusaba mpa omulimu, Allah n'agumusuulako nga temuli baraka. Ogenda okulaba musiraamu wabulirawo nga takyalabika olw'okuba nti yasaba busabi nti nkusaba onfuule bize. Allah yamufuula bize naye teyasaba Allah ti Allah wange kusaba ompa omulimu ogunanfuula bize naye nga tekujja kunneerabiza. Oba tuli wamu? Kyova olaba nti wamala okufuna omulimu ogwo ng'asabye Allah yeerabira. Bwe baba basabye ssente waliwo obwetaavu mu busiraamu kimukaluubirira. Bw'aba afunye omusiraamu ng'alina obuzibu, kyova olaba lwaki agayala n'atafunayo mutima gujjukira Allah nakwebaza Allah mwoyo sirenyi 10 ave mu kizibu ky'alina.
wayashkar fala yukfar okwebaza Allah nobeera nga tomukafuwalidde tuli wamu bwekuba kwambala ngoengoye oziinanga eri alina obwetaavu kwatako olugoye lumu olumu wayambale kitegeeza nti oli mu muteeko ogw'okwebaza Allah ate mu kwebaza Allah Ibn Mas'ud yakijjamu ng'agamba nti oba oyingidde mu bantu abatya Allah kyekigambo nno Ibn Mas'ud mu bufunze obw'ekitalo yakijjamu ensonga 3 ekyosiiba oyogera ku mumwago nti tya Allah Allah olina mumutya ddi kumugondera kyabagambye n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyonna kyabagambye bw'okissa mu nkola kitegeeza nti oba otidde Allah omujjukire buli wonna w'oba oli kitegeeza nti oba oli mu kkubo ery'okutya Allah n'okwebaza Allah kwebyo ebirungi byakuwadde n'otakafuwala bukafuwazi amakulu n'obeera muntu aboggola ogamba nti abo abatusabiriza tebalina mikono ffe twakolanga batunuddewa ekyo nno okyogera Allah akyayinza okufuula n'abeera nga akufaananya ng'oli oba okuwa ensimbi n'akutwaliriza embeera zonna n'omusinkana ng'agenda kukwokya muliro lwe nasembayo okubeerako mu darasa nga nina kyenjogerako gye muli nali ku darasa yaawe ani ajjukira wa baŋŋambye nali ku darasa y'okusamona masjidu nuuru oba bayitawo batya nateete nalukola olwo waliwo ensonga gye naliko yali nsonga ki era agijjukira yali ani abaaliwo omuyinza okuba muli mwali bangi ali ajjukira ensonga kwe twali kirabika nti kiwanvuyemu ali agijjukira ensonga gye twaliko nalukolongo kyali kibuuzo nti ma yajibu ala ahli lmayit loza bwekyali siba guli ma yajibu ala ahli lmayit bannanyini kufuna buzibu kyekibagwanidde okukola mu bwangu ddala nga bakafiirwa oba nga bakafuna ekizibu tukwatagana amangu ddala nga wakafiirwa maamawo wakafiirwa kitaawo wakafiirwa jjajjawo oba omwanawo oba mukyala oba balo ne bakutegeeza nga bono booli mu ddarasa kiki kyosaanidde okukola mu mangu ago ng'amawulire gakutuuseeko nti omwagalwa wo afudde awo bwe twali tukwatagana twakifunamu ti obugumiikiriza gwe mutwe omukulu kwekyo n'olwekyo mu kuddako katono mabega katono olw'okwagala okwanguyiriza abeerabidde bajjukire n'abataaliwo bategeere kye twaliko kigambibwa aba kibuuzo kijja kigamba nti ma yajibu ala ahli lmayit kiki omuntu kyasaanidde okukola oluvannyuma lw'okufuna ebizibu mu kaseera ako wafunidde kyetwandiisa omuswiba mu mangu ddala okwanukula yajibu ala ahli lmutawaffiya assabru hiina yablagahum nabahu lwafaati mu bwangu ddala obw'ekitalo omuntu kyasaanidde okukola kwe kubeera nga agumiikiriza mu kaseera waaba afunidde amawulire nti ofiiriddwa n'otapapa nakwogera bigambo bingi ebitera okuyitira ku nnimi zaffe nga bw'olaba nti omuntu olumala okufa ati fulaani afudde katugeze nti mukyala we afudde omusajja kyayinza okuzzaako abuuza nti afudde ki naye ng'omukkiriza oyinza okubuuza nti afudde ki tukwatagana bulungi awo nno mu bwangu awo kitwagala okujjukizibwako newankubadde abaaliwo tuyinza okuba nga tubadde twerabiddemu naye ngaekyetaagisa mu bwangu obw'ekitalo kwe kugumiikiriza oluvannyuma lw'okuwulira amawulire ago mangu ddala wa an yarudu bikalaa'i llahi azza wa jalla n'okubeera ng'osiima nti mutuufu kino kizze Allah yakirese wa kadarihi n'okugera nti Allah yakigeze osobola obyawula ebyo n'osiima nti omukyala wange afudde n'okkiriza nti mubutuufu yakoze eki nga tolina kkubo ddala okufa kw'oyo ne bw'onoolaajana tagenda kubeera nga dda wabula olina kwanguwa mangu kumusabira byebigenda okujjawo mu manga wano naye kyetwetaagamu nti okugumiikiriza kuno kuyinza okukuyambako oluvannyuma lw'okugumiikiriza n'osiima n'ekyo Allah kyakuwadde aye n'okkiriza nti mu butuufu Allah yakigera tikirina kubaawo bwe kimala okujja oba tokyasobola kukijjawo kubanga kimaze okutuuka abaffe bwe kiba kimaze okutuuka olina kukola otya abasinga bapapa
nadduka n'agamba nti bwe kuba kufa kwa mwana wange onazze ng'aganya okusiima ku lwa Allah nti Allah yakireese apapa n'agamba nti olw'okuba nti waliwo gundi eyamusituddeko alabika yaleese ebizibu omwana wange tabadde mulwadde naye olwamutudde tadde wansi n'alwala mu kulwala kati yafudde naye mulowooza yamuwadde biki tomulaba nti olwaleero ffe tulina obweraliikirivu abali mu Kampala nti omwana wa mulirwanaawo ayinza okujja ewo n'otya okumuwa ekyokulya kuba Allah ayinza okuleeta embeera n'omuwa ekyokulya enjoka ne zimutandika mulirwana oli amangu ddala ayinza okudduka ku LC n'awaabo nti omusajja yawadde omwana wange ebyokulya tanaddayo okulama ne muwera ennemba okumujjanya emitwalo gayingidde 2 n'ofuuka omuntu omukodo atandibadde mukodo n'ofuuka ow'ettima atali wattima olw'embeera eno so nga ate ffe gye twakulira nga osala busaze ewa mulirwana n'olya buli by'osanzeewo bw'aba ffene n'owanula nga tewali kyekwaso kyonna olw'okuba nti olwaleero abantu abatya Allah baakendeera emitima gyabwe tegikyajjukira Allah tuli bulungi n'olwekyo okusiima ekyo Allah kyaleese n'okubeera ng'okakasa nti Allah bw'atyo bwageze twalaba hadithi egamba ng'eva ku Anas radiyallahu anhu yagamba nti marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumu yatambula imra'ata inda qabri wa hiya tabki bwe yali atambula yasanga omukyala ku kabuli ng'akaaba bimaana ti yali afiiriddwa mu kufiirwa okwo ne baziika omwana we bwe baali bamuziise nga waali ku ntaana akaaba nti wowenze nfudde bamuziise wano we yagenze wano yabuliddeyo wano nga bwemanyi abantu we bakaaba ebigambo bingi owekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'ayimirira faqaala laha n'agamba omukyalo oyo n'amugamba nti ittaqi llaha wasbir mukyala gwe tya Allah ate ogumiikirize mufuna bulungi awo wetwali mu mbeera nkujjukiza byaliwo luli osobole okubanga okwatagana bulungi n'ekyaliwo luli wamala omugamba ekigambo ekyo omukyala akyuka atunuulira nabbi nga tamumanyirako nti nabbi tamutegeera faqaala ti omukyala addamu agamba nabbi sallallahu alaihi wasallama nti ilaika anni nvaako nze ndeka naye nga gwagamba tamumanyi tuli wamu nabbi nga bwe yali amanyiddwa nti yali wagonjebwa tapapa n'atambula n'agenda ewuwe kati Anas radiyallahu anhu kigambibwa nti yali kumpi ajja asinkana omukyala wamala okugamba bwatyo nabbi nti ilaika anni nze nvaako fa innaka lam tusab bimusibati bw'olaba ggwe kintu ekituuse ku ggwe neviiraako era olaba wegamba otyo nti ngumiikirize nti Allah ngumiikirize nga tekituuse ku ggwe gw'osobola okugumiikiriza byaddamu nabbi bwatyo tukwatagana bwatyo nabbi n'amuviira n'agenda kati sahaba aleeta hadithi eno yali kumpi n'asembera n'abuuza omukyala nti owayi gw'ogamba ebigambo obumanyi nga bw'onolaba nti amira umma najja n'abeera nga akutta omuzindalo nti abali ebweru mwenna muyingire olwoga nti temututawaanya kati akuyiranya akubuuza nti owayi gw'obigambe obimanyi nti amira umma bw'ogambe nfudde embeera gyo yagyofaananamu loga senga ndaba mbasikakkanyizi siswadde nnyo naye Anas radiyallahu anhu bw'ajja eri omukyala mugamba nti omumanyi namutuufu walam taarifu yali tamanyi nabbi omukyala oyo faqiila laha owekitiibwa Anas agamba omukyala oyo nti huwa rasulullah oyo nno gw'obigambye mubaka wa Allah namugamba nti kiki nti oyo nno mubaka wa Allah gw'ogambye ebyo naye embeera omukyala gye yawuliranga afunye oba akubiddwa omusekuzo ku mugongo oba ku mutwe ng'awulira teyeetegeera nti ye yaliwo mu kaseera ako naye agenda okumagamaga bw'ati nga gwamagamaga nabbi yagenze dda yatuuse dda neeka ewuwe tuli wamu kitwagala muntu asigale omukyala kyeyakola yadduka agenda asinkane nabbi fa atat baaba nabbiyi sallallahu alaihi wasallama n'adduka n'agenda ku mulyango gwa nabbi n'akonkona bw'amala okukonkona nabbi amuggulirawo faqaalat omukyala agamba nti ya rasulallah owange omubaka wa Allah inni lam aarifuka obutuufu nabadde sikumanyi awo nno twakozesawo ekigambo kyerusoga ti mubutuufu nabaire tikwidi tekyaliwo ku mulundi guli nze nga sibyerabidde namugamba nti inni lam aarifuka mutuufu nabbi nkusaba onsonyiwe amakulu yagenda kwetonda
nze mbadde simanyi nti yeggwe olaba kitegeeza nti singa teyabadde nabbi teyandibadde adduka kubeera ng'akola ki ng'amwetondera kusinza kujya mugambye. So nga olwaleero nabbi takyaliwo, oyinza n'okukola ekintu kyonna ng'omukulembeze mukama waffe taliiwo, n'ayinza okukugambako taliiwo, gwe kennyini olw'obukkiriza bwo olina kugumiikiriza bugumiikiriza n'ogamba nsaanidde kukola ki oluvannyuma lw'okufuna ekizibu ekyo. Tukwatagana bulungi. naye bw'amala omugamba bw'atyo owekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama addamu omukyala amugamba nti inna sabra inda sadmati l-ula, mwana wattu oyogedde nti obugumiikiriza omuntu ayagala okufuna empeera bubeerawo mu kiseera kisooka nga waakafuna ekizibu, nga waakeekoona ekigere nga tonnaba kuwemula, tonnaba kuyita wa kikaakyo, tolina kye waayogedde kyonna, wabula olina kusooka kugumiikiriza nozzaako ebigambo bitujja okufuna wansi wano ebisaanidde okwogerwa omuntu eyo yenna aba afunye ekizibu ng'ekyo. Naye nabbi amutegeeza nti inna sabra, mazima obugumiikiriza inda sadmati l-ula, oba nno obeerawo mu kaseera akasooka w'oyinza okufunira ekizibu. bwe tuddayo waggulu katini awo nno omusajja kyava akubuuliza nti ma yajibu ala ahli lmayiti, omuntu nga yakafiirwa yakufuna omusiiba mu bwangu ddala asaanidde kukola ki? Ekisooka mu kitegedde kubeera kukola ki? Ogumuikiriza. Ekyokubiri kusiima nti kino nno kivudde wani. Ekyokusatu kukkiriza nti mutuufu Allah ekyo yakigera nti kijja kuntuukako. Tukwataganye bulungi. Bwe kityo owekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ebigambo yabyogera bingi. Yagenda mu maaso n'amutegeeza n'amugamba nti omuntu aba afunye ekizibu kyonna wayaqulu, n'agamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tutwava eri Allah era Allah gyali gye tugenda okudda. Ekyo nno nkulaga omuntu kyayinza okwogera oluvannyuma lw'okufuna ekizibu, nabbi kyayigiriza. Tuli wamu? Nkulaga edduwa ekigambo kyasaanidde okwogera mu bwangu bw'ekitalo oluvannyuma lw'okufuna ekizibu. Ayina okugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, twava eri Allah era Allah gyali gye tugenda okudda. Ne mbagamba nti awo nno waliwo okusobya kungi nnyo. Omuntu akutwakuzi n'agamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Okiraba bulungi? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oba ne mbagereza nti waliwo omusajja ono abeera ku leediyo ya Super Mulindwa Muwonge, yagamba inna lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne Saalongo John yali abikozesa ku leediyo ng'abika azika nabuti gundi afudde inna lillahi wa inna ilaihi wa inna ilaihi rajiun. Yagala akasajja kamanyi Oluwarabu, gwakawaana gwe tomanyi Luwarabu. Naye oluvannyuma lw'okukisoma kati ekigambo kiriko maddi okiwanvyako nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tukiddemu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwobanga okyogera wanvyamu kati ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Eno aya mu Qur'an. Tuli wamu? Ofunye ekizibu ekyo nno kyosaanidde okwogera nozzaako edduwa egamba nti allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khayran minha. Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khayran minha. Oluvannyuma lw'okufuna ekizibu, oba ennyumba yeeyidde, oba weekonye kigero, oba weesaze kagalo, oba mukyala wo yafudde, oba maama wo, olina okusaba edduwa nabbi gyayigiriza ogamba nti allahumma ajirni fi musibati. Owekitiibwa Allah akusaba ompe empeera mu kizibu kino kyenfunye, saagala omusiiba oguyite guli ogwa voice. Allahumma ajirni fi musibati, Allah wange nkusaba ompe empeera mu kizibu kino kyenfunye. Wa khuluf li khayran minha, ate owekitiibwa Allah akusaba onkyusizeemu ompe ekisinga okuba nga kirungi. Awo wonna twaliwo. Tuli bulungi? Ebintu mubiraba bulungi? Kati n'ekigambo ky'ojjanga opapirako oluvannyuma lw'okwogera lw'ofunye ekizibu n'oyogera by'oyogedde, gw'omanyi ky'okijja ekikuleeta mu ddalasa kuyiga. Oluvannyuma lw'okuyiga osse mu nkola, enjawulo ebeewo eri abo abagaana okujja mu ddalasa. Abaffe bayinza okufuna kino, atayinza kukifuna okujjako nga gwe kimutuusizzaako mu butuufu bwakyo. Kyova olaba nti ow'omugaso yajja ne bayiro ye, najja n'akapapula kuba ekitabo, wayinza okuwandiika bino ne bakusomera nti allahumma ajirni fi musibati, n'olaba nga Oluwarabu lujja kukalugiza n'owandika mu Luwarabu Oluganda nti allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khayran minha, n'okitegeera muki? Tukwataganye bulungi. Kati n'olwekyo ebyo nno bigasa omuntu awandiise. Hadithi eva ku Ummu Salama radiyallahu anha yagamba
nti sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Olwo nno mukyala abakyala basinga okugwa mu bizibu nabeera nga yaawo akaaba tafuddeeyo tatidde Allah we yapapye olwokuba nti afunye ekizibu ng'alaga nga ye anakuwadde nnyo n'akaaba byakaaba naye nga omusajja bwamusomera ekigambo ekyo alabira ddala nga oyo omusajja olwokuba nti ye bagambwe muli basajja muli bagumu. naye nno omukyala ekigambo yakijja ku nabbi kennyininyini yamuwulira nga nabbi yagamba. mukyala yatwa hadithi eno yagamba nti ma min muslimin teri musiraamu yenna tusibuhum musiba ayinza okufuna ekizibu kyonna ayinza okufuna omusiiba so ogwa voice ogwo olwobayitako muleete olwokuba nakubeera musiiba naye togamba nti ayinza okufuna omusiiba ogwa voice tokisaba oti wabula ma min muslimin teri musiraamu yenna tusibuhum musiba ayinza okufuna ekizibu kyonna kyaba afunye fayaqulu ma amara Allah n'agamba ekyo Allah kyeyamulagira ekigamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un twava eri Allah era Allah jajja tugenda okudda. Allahumma ajuni fi musibati owekitiibwa Allah akusaba ompempeera mu kizibu kino kyenfunye wakhlufu li khayran minha Allah ate nkusaba onkyusizemu empeera ompempe ekirungi ekisinga ku ekyo. amakulu teri ayinza kusoma bigambo ebyo ti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajuni fi musibati wa khulufu li khayran minha. tewali musiraamu yenna ayinza kusoma bintu bigambo ebyo oluvannyuma lw'okufuna ekizibu illa akhrafa Allahu lahu khayran minha okujjako nga Allah agenda mumukyusizaamu amuwe ekisinga ekirungi kukiriwa. obwo nno obujulizi kuva ku Ummu Salama hadithi nga ajijja ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nga yamuwulira nabbi yagamba nti omuntu ayinza okwogera ebigambo ebyo oluvannyuma lw'okufuna ekizibu nga talina kirala kyonna kyayogedde Allah amukyusizaamu n'amuwa ekisinga ku ekyo. oli ayinza okwebuuza n'agamba nti naye okujjako bibera ebintu naye nga nabyo bitubuzabuzaamu ddala ddala maama wange yafudde oba taata yafudde okufa kwa taata nensaba edduwa eyo taata wange ddala Allah agenda munzirizaawo oba maama wange balegambyeko nno omukyala kuba ayinza okufa nempasa omukyala omulala n'asinga ebikolwa byonna kwoli akoze eki tekiyinza kujja mu magezi go n'okibuuza ate nga tolaba kibuuza Allah okukyusizaamu oluvannyuma lw'okusaba ebigambo ebyo n'atakuddizaawo maamawo naye n'akuwa empeera ku yawmul qiyama oluvannyuma lw'okugondera nabbi byagambye n'akuwa empeera nga zigenda kuyingiza jana abafu olaba nti kijja kuba kibi. mbadde manye kitukuŋŋwanya wano kunoonya mpeera zakudere Allah atuwe jana sibe guli Allah okukyusizaamu n'atazaawo maamawo n'atazaawo kitaawo gwe tolaba nti Allah kuwaamu empeera ezigenda okuyingiza ejjana kyekijja okubanga kikisinga okubanga kyabbeeyi. kati n'olwekyo akkiriza Allah n'omubaka we byaba akugambye olina okubeera nga okkiriza ebyaba agambye kubanga okkiriza Allah mutuufu okumukkiriza. twafuna aya eri abantu ababuusabuusa mu ebyo nabbi byagambye eri mu surati Nisaa'i Allah kyeyagamba nti wama yushaqi rasul omuntu avayo n'abuusabuusa mu nabbi luli Allah kyagamba tagambye ye Allah wabula wama yushaqi rasul oli wavayo n'abuusabuusa mu ekyo nabbi kyabagambye tuli bulungi min ba'di ma tabayyana lahu alhuda oluvannyuma lw'okugira obulungamu nti nabbi yayigiriza bw'ati wayattabi ghayra sabili almu'minin n'atagoberera kkubo ly'abakkiriza kubanga abakkiriza olubagamba basta mu nkola nti nabbi bw'ati bwe yagamba Allah yagamba nti nuwallihi ma tawalla tumulekanga bwe yeetaaga byonna byakola n'akola buli kintu kyonna kyonna bw'ati n'atambulanga bwe yeetaaga bw'abaziba ssente afuna n'agula emmoloka ze yeetaaga bwe kuba kuzimba nnyumba n'azimba nga gwassa mu nkola tonnaba bifuna ebyo Allah kyagamba nti nuwallihi ma tawalla tumuleka ne yeetaaya wonna n'atambula n'agenda bwebeera bizinesi nga musimbye naye gwakkiriza Allah mwana wattu ye yakusooka okunnyuka Allah kyagamba nti nuwallihi ma tawalla tumuleka nga bwe yeetaaga naye oluvannyuma lw'okuva ku nsi Allah yagamba nti wanusrihi jahannam tugenda muyingiza omuliro naye wasaat masira obwo nno bubeera buddo nga bubi gw'ate yagumiikiriza n'okkiriza nabbi kyagambye n'okikola obudde bwo bugenda kubeera nga bulungi kubanga oba ogumiikiriza abo nno Allah be yeetaaga ati alladhina yuminuuna bilghayb bakkiriza bakkiriza nga tebakoze eki nga tebalabyeko bagamba nti Allah yagamba nassa mu nkola omubaka yagamba n'atamulinda kujja kuyimirira mimba lya ku kyalo kyabwe
abagambe nti nze nabbi nzenzize bwenti bwenjigiriza tagenda kujja wabula ye byayogera ebyogera Allah n'amugjawo kati nno nabeera nga ebigambo bisigala bitambula ffe gye tubijja netusobola okubeera nga tubibatuusaako tukwalagana bulungi awo nno nsuubira okuba nti we twakoma eddakiika ne ziggwayo ebulayo mmeka tebulayo 10 nga mpulira nze bimpeddeko mpuliranga ebimpeddeko naye katugende mumaaso insha Allah ensonga yetugendako paati gyetugendako omulyango gwe gumu ogwo naye kati kyetugendako nti omuntu amaze okufiirwa byonna agumiikiriza ayogedde ebisaanidde okwogerwa kati nno mayiti emaze okutuuka mu ddiiro awo emaze okutuukawa mu ddiiro ogumiikiriza oyogedde ebikwetaagisizza okwogera kati nno awo tutebateba okugenda wali mayiti omuntu asaanidde kukola atya era enkungubaga empangaala ku mayiti tulina kubeera nga tweyisa tutya kigambibwa bwe kiti weyajuuzu lilmar'a kigwanidde eri omukyala antamtana an zina hidada ala almayiti okwewala okweziyiza ebyokwewunda obyokwekolako ennyo mu kiseera awo waaba asemberedde awali mayiti amakulu ng'agenze kuziika abaffe talina kunaaba ayina okunaaba ayina okunyirira naye kimugwanidde obutajjayo byakwewunda ng'agenda wali mayiti amakulu tugenda mu kuziika fa inkaana mayitu zawjaha bw'abeera nga omusajja oyo oba omufu afudde abadde bba fa innaha tuhiddu alaihi 4 ashhur wa 10 kimusaanidde okubeera nga yeewala ebyokwewunda ebyo okumala emyezi 4 n'ennaku 10 tukwalagana bulungi kigwanira eri omukyala okwewala ebyokwewunda ebyokwenyiriza n'abeera nga ayaka ng'enjogera eriwo okubeera nga abikolera awali mayiti naye wabeera nga abikoze oyo afudde abadde bbaawe kimugwanira okumala emyezi 4 n'ennaku 10 nga tewali nsonga lwaki yesiiga ebisige amodola ebisige emimwa agimyula kubanga gwaba abimyulira aba yafudde dda tuli wamu wa inkaana gaira dhalika bw'abanga oyo afudde si bbaawe fa 3 ayyamu fakat ekyo nno kimugwanidde okumala ennaku 3 zokka afudde si bbaawe abadde kitaawe maama we omwana we oba mukwano gwe jjajjaawe n'abantu abalala ekyo okumala ennaku 3 nga bwatyo bwafaanana tuyigamu ki nti omukyala asaanidde okubeera nga anaaba aleme kubeera ng'awunya kubanga obutonde omuntu alina okukola ki okunaaba bw'aba anaabye tasaanidde kubeera nga asiiga emimwa nga yandibadde agisiigira bba nga bali mu kisenge tasaanidde kubeera nga asiiga wanja ku maaso mbwanoonya okwakira bano abazze okukungubaga tuli bulungi wabula alina kubeera nga anaaba bwe kabeerawo kasitamona akeeyiseeko ng'omuntu aleme kusiiwuuka enviiri ze tasaanidde zibikula nga boolaba aboolwaliro bazitankuula kimulage ekyo nno munnaye gwolaba oyo yennamwangu oyo gwolaba ayitaakudde enviiri yaani tekisaanidde kubeera kumukkiriza kikola bwatyo wabula alina kuwangaala bwatyo ng'anaaba bunaabi ebigere bye n'abikuuta tabirekaawo okumala emyezi 4 n'ennaku 10 oyo n'aba afudde wabeera nga yebba bw'abeera kitaawe amala ennaku 3 awo nno ne kubeera kukyaluka oba oddeyo buzzi wa bbaawo okumala ennaku 3 toyongerako ndala okugjako nga omaze kusaba bbaawo zisukkemu awo nno omukyala wagambira nti abo basanga nga taata wange yafudde nesula ennaku bw'aba ntanga agenda mulabako ampe ennaku 3 ate n'okuziika kuno nga kitange yafudde naddayo musinganawa awo nno wekuba musango kagunkwati munnange osigadde osobezza naye okusasula kuli wa Allah okugjako nga balo yakusonye ku nsi n'osinkane wa Allah nga talina kyagenda kukubanja tuli wamu ekyo nomukyegendereze nekubeera kungubaga tosukka nnaku 3 n'ogamba nti nsussewo munnange kati nnaku nnyandi eyo nkaaba waliwo amawanga abagakola ebintu ebyo ne batambulira mu mbeera bwetyo awo tuli bulungi tutegereka bulungi kyeŋŋamba butasukka nnaku mmeka 3 hadithi ng'eva ku Ummu Habiba mama wa Habiba agamba nti sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yawulira omubaka wa Allah ng'agamba nti la yahillu lilmar'a
tekigwanira eri omukyala tu'minu billah ekyo nno olaba wekagira kakwakulizo la yajuzu lilmar'a tekigwanidde eri omukyala yenna tu'minu billah oyo nno omukyala aba alina okuba nga akkirizaani awo nno bwobeera nga oli mukatuliki gwekola ebibyo bwobeera nga oli musiraamu gwekola kino nno kikugjemu nga kyekitaagisa bakkiriza so nga ate jjana ya allah egenda kuyingirwamu baki bakkiriza kati omukyala buli olaba ng'okoze kino ekijja webaleete mutuufu sire mukkiriza kubanga kyagaanibwa kubanga Ummu Salama Ummu Habiba agamba hadithi ng'agijja ku nabbi nti yamuwulirako ennyini ono nno mukyala hadithi tegibwa agireeta si musajja Ummu Habiba yaleeta hadithi nga yawulira nabbi ng'agamba nti la yahillu lilmar'a tekigwanidde eri omukyala tu'minu billah omukyala oyo ateekeddwa okubanga akkiriza allah wal yaumil akhir ate ng'akimanyi nti n'enkomerero gyeri lwaki bijja bibiri toluvannyuma lw'omuntu okubeera ku nsi nakkiriza allah ku nkomerero bw'agenda omumuweera ejjana omuntu okubeera ku nsi ng'ajemera allah ku nkomerero bw'agenda okubeera ng'afunira okukungubaga kwonna okusukka ennaku 3 tekigwalira eri omukyala eri omukkiriza n'agenda watuzisema amakulu nti maiti yafudde bakitaawe oba maama we netumuziika olwaleero n'amala ennaku 3 mu maaso nezisukkako ng'akyatudde awo nti enkyakaaba mwamalika lumbe nti yagenze ku lumbe naye obanga ogenze oba ogiyise lumbe tokkirizibwa kusukka nnaku 3 ng'okyali awo simanyi kyakungubaga okugjako awasi ng'oyo afudde abaddaani abadde bbaawe tuli wamu ekyo nno kiraba kajjidde nti akwakuliza nti wabanga omukyala akkiriza allah ng'amanyi nti n'enkomerero gye lyagenda kusasula byanaakola tasaanidde kubeera ng'awangaalira we bamaze okuziika okusukka ennaku 3 okugjako ng'afudde abadde bba abakyala gye bali nkakasa ti mukikkaanyaako ku ekyo hadithi size mwagala nti twagala bujulizi leeta bwino oyo bwino si wange nga nze nzaalibwa bugerere ono bwino gye yakkira saali yetubisanga busanzi mukyala bulungi awo nomukyala wo aba gyali oba teyazze mutegeeza ensonga eyo naye kimanyi ti owange gyali kati abiwulira bwe mbanga nfudde ennyabo ennaku emyezi 4 n'ennaku 10 awo ng'ofuna hakki endala allah abanga asookesezza nze okuvaawo sekamira nti ofuna bulungi okira bulungi awo no nakutegeeza hadithi ya Ummu Habiba yagenda maaso n'agamba nti awali bbaawe awali bbaawe ye yagamba nti fa innaha tuhiddu alaihi 4 ashhur wa 10 awo naawangaalirawo okumala emyezi 4 n'ennaku 10 kakubeere kwogereza kwayagala okuwasanga omukazi omwagala dda awo nno myezi egyo tomwogererezaamu gimala kugwa ku n'ennaku 10 awo nno olyoka omugambe kinno maama Hamara ati nawe munnange nze nkwetaaga nkoleki nkuwo awo mukkaanya fabiha wa ni'ima tuli bulungi kati n'olwekyo ebyo nno bisaanidde okuyingira mu bwongo bw'abakkiriza mubikolereko omukyala wa mukyala yenna waaba alina wawabira omugamba nti oli mukyala fulaani obadde mukyala fulaani baawe yafudde munnange olina okubeera nga weewala biwessaako obusiraamu bukkiriza okumala ennaku emyezi 4 n'ennaku 10 byoko obusiraamu bwabigala tomyula bimwa munnange gwobadde obimyulira twamazidde omumuziika emyezi ogigwako 4 n'ennaku 10 awo waddembe okubeera nga ate ayambala bulungi anaaba bulungi awo alindira ate omulala anajja allah gwanaaba amutuusizzaako tukwalagala bulungi ebyo bitegerekeka bulungi awo nno tumaze okulwaba ensonga eyo tugenda mu maaso natulaba nti wayajuuzu lahum aida kigwanidde nate alhazan okunakuwala eri omuntu afunye ekizibu afiiriddwa tekigana muntu abonna nti kinga osirikidde ennaku enzito olwokuba nti nviiriddwako omwagalwa wange nviiriddwako kitange ng'oli awo okulaga nti ennaku so sikubuukabuuka kigwanidde okubeera nti omuntu anakuwala walbuka nokaabako naye okaabako bagamba sikwakuba biwoobe nokaaba omusajja n'atuulaawo najjukira mukyala gwabadde awangala naye mutuufu nga allah amujjuludde oba mukyala nga baawe amujjuludde oba omwana oba nnyina agenze okubeera nakuwala nga akulukusa ku maziga si kikyamu
kubanga gamba sigange obadde onakuwadde toyinza gakugira n'oba oyagala nnyo gajja buzogalabirawo n'osiimula okusinga okutambula ngaotayaya nga oleekaana buleekaani ekyenno kikolebwa muddatu 3 ayam akono kaabo okwo kukoma mu nnaku 3 zokka. Mu nnaku mmeka kyekamusatu pambuliro ogenda kunzijayo mbadde njagala kamale wakati kasikedeko tu mpozikirawo tekawedde ate onjogeza atandibadde nkamala kati sirika busirisi kalugende maaso tumalize hadith ng'evaku Abdullah ibn Ja'fari yagamba nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'fari yajja okubagiza eri Ja'fari 3 ayatiya ennaku 3 ng'ajja bwaddayo thumma ataahu oluvannyuma najja omulundi ogusembayo faqaal ogwasemba yajja okumala ennaku 3 wamakulu nti bamuziika takola ki taliiwo kati najja okumala ennaku 3 ng'ajja olwaleero naddayo najja enkeera naddayo okumala ennaku mmeka bwe yajja olunaku olusembayo kino kyeyagamba nayagamba nti la tabku ala akhi bannange temukabira muganda wange ba'da alyawm okusukka olwaleero olunaku olwokusatu olusembayo okitegeera bulungi temukabira muganda wange okusukka olwaleero mu nnaku 3 zeyakola nga ajja bwaddayo olwasembayo n'abagamba nti bannange olwayo temusukka kubeera nga mukabira Ja'fari. maliriza ngamba atya okaaba kintu kikyamu nnyo eri obusiraamu naye wala yajuzu lahum anniyaha ala almayit kikyamu nnyo okuba ebiwoobe awali mayiti kalo kemalingamba seeka Mustafa ndekeekamaleeyo kubanga kayinza okukalubiriza edakika zigenze naye seeka mujesu terakwata omuzinda kale kammaleeyo yagamba nti okuba ebiwoobe si kya mu busiraamu. ati tunuulira hadithi eno ng'evaku Abi Malik al-Ash'ari onoona Abi Malik yaita hadithi eno n'agamba nti 4 nabbi yagamba ebintu 4 fi ummati bya mu kibiina kya busiraamu naye ebintu bino ebina min amri jahiliya byaliwo ku ntandikwa ng'obusiraamu tebuliiwo. bintu 4 bya mu busiraamu naye byaliwo ng'obusiraamu tebuliiwo kitegeeza nti webwajja nebikola ki naye nabbi yatugamba nti la yatulakunahunna tebigenda kulekebwa aba bagenda okubeera abasiraamu abatannaba kukkiriza Allah bagenda kubeera nga babikola naye jjukira nti byaliwo ng'obusiraamu tebuliiwo naye oluvannyuma lw'okujja obusiraamu bwabuziyiza. yagamba ekisooka alfahru fi l ahsad okwenyumiriza nulyoba kika al ahsad okulanya okwewaanawaana nti nze simanyi ndi mulangira ndi ewakabaka tetukonkona simanyi tukola ebintu ng'ebyo. n'agamba ekyokubiri watanu fi l ansad n'okwenyumiriza mu kika nti nze golaba nze ndi wangabi ndi wakitalo nnyo bikiki ewakabaka tuli bakabaka andi wateva mubanyi bulungi. n'agamba ekyokulala ekyokusatu wal istiqa'u bin nujum n'okusaba enjuba ekyembadde njagala kisembayo waniyaha n'okuba ebiwoobe. kitegeeza nti gwe okuba ekiwoobe ekiwano ng'omuntu akufuddeko oba okoze ekyaliwo ng'obusiraamu tebonnajja oluvannyuma lw'obusiraamu okujja ebyo nno byaziyizibwa bw'okola kyagaanibwa. maliriza ngamba atya ibn Umar yagamba hadithi eno abajja ku nabbi n'agamba nti inna almayita mazima omufu yenna abaafudde yu'adhabu bibukai ahlihi alayhi abonerezebwa olw'abantu bomukabira olw'okuba ekiwoobe tiwaweefudde nze ondekeddaani nze wangwira efupeti njagirabako n'ongwira ekikaaya kyakirina wangwira ekya white ekyo kyakutuka nno ebintu ng'ebyo akyale bakaaba. bw'okaaba bw'otyo munnanga obusiraamu bwakiziyiza manya nti kigwanidde mu bantu abakkiriza abakikoze abeera mukyamu nnyo. seka hadithi yesemberayo ddala akati insha Allah waali batuwadde obudde tulibyongerako naye ngaekikulu kya byonna bisaanidde kukwatibwa omuntu akisa mukola. okitegedde nti okuba ekiwoobe kikyamu kikyosaanidde okukola oluvannyuma lw'okufuna omusiibwa immediatire akono ka luzungu bajja kukavunula nga wakafuna obuzibu ssaawa eyo osaanidde kukola ki byosaanidde okukola biyitiddwamu bitegerekese bulungi. subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أصلي وأسلم على معلم الدين الأول محمد بن عبد الله ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر
محمد سراج الكون قاطبة ضياء القلوب الإنس والجان صلى الله عليه من بشر ما كاد طير في سماء دنيانا وما كاد سحاب في سماء دنيانا وما كاد نجوم في سماء دنيانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتباعه إلى لقاء الله العظيم. إخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yebaziwa Allah subhanahu wa ta'ala netumwe gairi Allah jalla wa ala akirize emirimu gyaffe gye tulafubana nagyo okukola mu duniya. Ab'ebitiibwa tujjukirenga nnyo nti tugenda wa Mungu subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna, namukyo Allah jalla wa ala n'atugamba nti fatazawwadu fa inna khayra zaadi ttaqwa. Twesibirire entanda esinga okuba ennene ennyo oba engumu ennyo, era nga yesinga okuba ennungi nayo yeyokutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri nkubiriza omutima gwange n'egyammwe okugondera ennyo omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abange ye wasiila lyekkubo erigenda tutuusa eri Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah musanyufu gye tuli atuwejjana, oba lyekkubo erigenda tutuusa eri Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah musanyufu gye tuli naffe nga tuli basanyufu gyali Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah jalla wa ala olunaku lwe tulumusisinkana subhanahu wa ta'ala tubenga ebyenyi byaffe byakayakana olw'essanyu tugenda okuba nalyo okusinkana Allah jalla wa ala atuyingize janayi Allah jalla wa ala. Allahumma amin. Nkubiriza omutima gwange n'egyammwe nti mu buwangazi bwaffe bwonna twesibenga nnyo bbiri okusaba Allah subhanahu wa ta'ala edduwa gye ntera bagamba ennyo nti omubaka yagikubiriza nnyo abaddu tugambenga nti Allahumma inni as'aluka an tutahhira qalbi min al-kufri wan-nifaqi wal-'asyan. Ugambenga Allah subhanahu wa ta'ala nti Allahumma ay Allah inni as'aluka nze nkusaba an tutahhira qalbi otukuza omutima gwange min al-kufri omponya obukafiri kubanga obukafiri ndwadde namutta, wan-nifaq omponye n'obunanfuusi nabwo ndwadde namutta, wal-'isyan omponye n'obujeemu kubanga abajeemu bonna ma'wahum an-naar. Kitegereka barakallahu fikum. Katusabenga nnyo dduwa Allah subhanahu wa ta'ala emitima gyaffe agirongose embeera efaanako bwetyo. Omuntu gaffe gwe twasemera okusinkana bwe twalika kungulu twali tutunula ku aya ya Mungu subhanahu wa ta'ala mu surati al-Fatiha, era nga omusomo gaffe gwe twali tuwangaliddeko ebbanga lyonna aya gye twagamba nti yakusatu, abantu ne bagamba nti yakubiri. koze aya kyeyo Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Twagamba nti abantu begendereza nnyo baba bagisoma bagambe nti Ar-Rahmani Ar-Rahim, mufo kyogamba nti Ar-Rahmanu Ar-Rahim kubanga kyabuna kyashaa mu bantu nti gamba nuuni eno ne batagiweerera eri ku Rahman n'asigala nga ayogera Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim, n'abanga ayagala okugamba Ar-Rahman ate n'abanga ayagala okugamba Ar-Rahmanu oba Ar-Rahman. Kitegereka kati ekituufu barakallahu fikum twagamba nti abantu bagambe nti Ar-Rahmani Ar-Rahim. Barakallahu fikum. Nekyokubiri kye twatwewala mu aya nga tugisoma mu Al-Fatiha twewala okugamba nti Ar-Rahmani Ar-Rahim alhamdulillahi rabbil alamin Rahmani Rahim. Alfu n'ogirekayo nga togisomye kubanga ye Allah yagiwandiikako, ng'ogakutana n'ogirekayo nga togisomye obanga agamba nti Allah oleka Allah oli tomanyi bulungi Lwarabu nze kanjikugireko netereka ebyange. Kitegereka tugiteekako nti Ar-Rahmani Rahim. Kitegerekese barakallahu fikum. Aya twagiwangalako kawanvu ne tugitematema bye twasobola ogitematemako oba bye twasobola ogyogerako ne tuba nga twagamba nti Ar-Rahman Ar-Rahim bitendo oba mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala era bitendo bye subhanahu wa ta'ala byetenda nabyo. Kitegerekeka era twagamba nti aya etegeeza Ar-Rahman Ar-Rahim omusaasizi ayina okusaasira okubuna
omusaasizi alina okusaasira okwenjawulo. Twakinyonyola bulungi nnyo nti alina okusaasira okubuna eri ebitonde byonna, ate alina okusaasira okwenjawulo eri ebitonde bye byabakkiriza olunaku lwati olunaku lwa qiyama. sibe kyali twajja twogera ne tutuuka ku kigambo ekiyitibwa rahma, okusaasira, era twakyogerako biwanvu nnyo ne tugamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba abasahaba nti abange lan tu'minu, temujja kukkiriza hatta tatarahamu, okujjako nga mumaze okusaasirigana wakati wammwe. Omusahaba nayimuka n'agamba nti ya rasulallah, owange omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala, kunna rahiman, nga mubutuufu twesaasirigana wakati waffe. N'abagamba nti nedda sikyentegeeza, lakini rahma amma, okukasa kwentegeeza, okusaasira kwentegeeza kwabulina okusaasirigana amma kubunaku byonna ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bye yatonda. Yali ayogera bulungi nnyo nti otosanga kawuka buli okwokya omuliro kitegereka bulungi, kubanga Allah subhanahu nabi sallallahu alaihi wasallam yatuganda okwokya ekitonde kyonna, n'agamba nti la yu'azzib binaarin illa rabbu naarin, tabonereza na muliro, okujjako abonereza n'omuliro yani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nga singa okutana n'ogezaako n'okyokya oba n'okibonereza n'omuliro oba okoze zambi gyojja okwanjula mu maaso ga Mungu subhanahu wa ta'ala. Twakitegera bulungi. Era twakoma wennyini nga tugamba nti arrahma yanqasimu oba arrahma tanqasimu ila qismain, okusaasira kwawulwamu emiteeko emeka? Ebiri. Twagamba nti waliwo rahma al-aam, okusaasira okubuna ebitonde byonna, ng'omuntu alina okusaasira byonna ebitonde byonna. Kitegerekeka? Kubanga Mubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti abange okutuusa nemuba mutabusi kintu kyonna oba mwoyo gwonna oba muntu yenna, wa idha qataltum fa ahsinu al-qitla, bwemubanga mutta mulongoose n'enzita ze muttamu. Otuusa twatuka ne tugamba nti abange okutta tulina kutta bulungi nga tusaasira ebitonde bye tuba tusse. Kabenga muntu akakatibwako kubeera ng'agenda kuttibwa, tulina okulongoosa enzita gye tukola ki, gye tumuttamu. Bw'aba yeetaagisa kutemako nsingo, ate ojja n'omutemako kagalo, n'ojja n'omutemako omukono, n'omutemako ekigere, la. Bw'aba yeetaagisa ng'ateekeza kutemako nsingo, omutemako obutema ensingo, ye ebyo ne bikola ki, ne biggweeraawo. Okujjako abo bokka Allah subhanahu wa ta'ala be yatwawuliramu nti tulina okubatta bubi nnyo ng'abaki, ng'abenzi abafumbo, al-muhsanat. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما بتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. الله يقول سبحانه وتعالى انت سنقوم وينزوم فومبو بغزاكو نبيندا فرجموهما بتة تنبكوا ما ينجا mpaka lakolaki mutuufu kuba n'amayinja ko muntu lwafa ate nga tukubye guyinja gumu tuwaludde ejjinja erisinga okuba eddene yogamba nti kati luwalule kukalina fulaati simanya mmeka tuli kusuweeko gwobetentekeraawo la wa innama omuntu ajja nakwata akayinja kamu n'akakuba omuntu ono kitegereka okuba kuttanga mu butuufu kulimu engeri y'okubonereza kitegereka ne lugamba nti n'abantu abalala Allah subhanahu wa ta'ala be yatugamba okutta obubi ennyo beebo bonna Allah jalla waala beyogerako mu surati al-Maida n'agamba nti innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu, abo bonna bagezaako okulwanyisa Allah n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa yas'awna fil ardi fasada, ne batambuza n'obwononefu oba ne basaasaanya n'obwononefu mu nsi. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba atya ayuqattalu, balina kuttibwa mu nzitibwa esinga okuba embi ennyo, au yusallabu, balina kukomererwa ku misalaba, au tuqatta aydiyahum wa arjulahum min khilaafin, oba tubatematema emikono gyabwe ne tugitemera mu nnyingo n'ebigere mpaka lwe baggwawo. Kitegereka barakallahu fikum. Naye mbagamba nti abange baganda baffe abali mu Iraka bwe mulanga muwidde nti oba balinyisizza Amerika emmotoka ne babalinyisa emmotoka ne ziba betenta, oba baba batemyetemye, oba bakoze ekintu ekifaana bwe kityo, oba babasibye ku mmotoka ne zibawalula, haza yunasibuhum, ekyo ekibagwenya kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu, bonna abagezaako okulwanyisa Allah n'omubaka we, wa yas'awuna fil ardi fasadan, ne basaasaanya n'obwononefu nga Amerika bwe bakola, an yuqattalu, balina kuttibwa mu nzitibwa esinga okuba eki embi nnyo. Barakallahu fikum. Tetubanga twasigaza ebbanja ery'okutegeeza abantu nti waliwo rahma khaasa, waliwo okusaasira okweyawulidde, waliwo okusaasira okweyawulidde. Munnange nga kweyawulidde kuba ki?
nga kweyawulidde kuba ki kweyawulidde kubakkiriza bokka kyovalanga Allah subhanahu wa ta'ala bweyayogera ku Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu surati al-ahzab aya ya 43 yayogera ku Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti huwa alladhi yusalli alaykum yayogera ku Muhammad bwaga aya yagamba nti وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يقول محمد صلى الله عليه وسلم لا الله بيا يقول كوانو يقول ماتي لا يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما الله يقول محمد صلى الله عليه وسلم ويمركم وقالكم محمد صلى الله عليه وسلم نين يقولكم الله جل وعلا نقمت هو الذي يصلي عليكم يقول الله سبحانه وتعالى أبساكو كساسي الله سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم سيا بساري نقوم توينزو تشوغينا لا يا بساكو الله كساسي كوانا الله تساري يموتو شكرا وبلا ياكساكو بساكو سبحانه وتعالى وملائكته نما ملائكة الله سبحانه وتعالى نغانا وبستبيرا بدو الله سبحانه وتعالى الله بساكو كساسي وملائكته عليكم نما وملائكته نعم إنما هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور بملائكة نوانغ بسبينا بدو الله سبحانه وتعالى نغم بسبينا بدو ليخرجكم من الظلمات إلى النور الله بسيكو كساسي أكوين أبجمو مشذكذا شو متمنى أبجمو مشذكذا أبطول مجتانغا بارك الله فيكم الله نيوغركو ناقاما أين رحمة خاصة أين رحمة خاصة أين كساسي لو كويا ولدن نكويا ولدن كما كيرزا بكا ناقاما وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما أتي الله سبحانه وتعالى كما كيرزا بكا خاصة أبكيرزا بكا نتردن بكافري بالله جل وعلا بياتا بالمؤمنين رؤوفا رحيما مقاتم فلنيو الله سبحانه وتعالى أتنغ مساسزي كبكيرزا مسورة التوبة آية تكون ما بين منانا الله سبحانه وتعالى قامت لقد جاءكم رسول من أنفسكم مجب وداء أمبك محمد صلى الله عليه وسلم قافم أموي عزيز عليه محمد واتتي والنيو حريص عليكم أتنغ أبلو كان يكون محمد صلى الله عليه وسلم وكمان أنغ بيت مجيري يتوفو استقرك نيوى بالمؤمنين حديث عليه ما علمتم إذا أقعد هذا الكتلات حديث عليه ما علمتم يعني يشتد عليه ما اشتد عليه عزيز عليه ما علمتم حريص عليه عزيز عليه حريص عليه جيب المعنى القريبة جيب المعنى القريبة عزيز عليه ما علمتم حريص عليه يقول السلام اوكي خير هذا هو مش كده ولا شيء تقول ده اجماعه محمد صلى الله عليه وسلم allo kana nyokula banga mutuka ko kirungi kyonna nenga afdalu ni'ma ekirungi ekisinga ko bwe kirungi kyaki ya busira mubarakallahu fikum ne Allah subhanahu wa ta'ala yagama wa bil mu'minina raufur rahim ne ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubakiriza bokka yenga Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubakiriza mukwata mpola ate musasizinyo kubakiriza barakallahu fikum Allah yabo yala mogerako yagama subhanahu wa ta'ala Muhammad rasulullah محمد بكوى الله محمد رسول الله محمد بكوى الله والذين معه أتموا النانج ناو بين أبو ببروا بالصحابة أبكر زونا والذين معه بوين قالوا ببروا بالصحابة قال لأنه آيين وجلبه الله قامت والذين معه محمد
محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مكوى الله والذين معه ناب محمد صلى الله عليه وسلم باوانغانا نبو بابيلا باتيا أشداء على الكفار بكام بنيو الله أكبر بكام بنيو كبكافيري وشتغير وتيا أتنجي ليا تقامي انت الرحمة عامة okusasira okwaki okubuna nga tusasira n'abakafi nga tubasasiriramu tugenda kinyonyola abantu bakitegeere naye ate basahaba bo bali batya ashiddauna ala alkufar baali nga bakambwe nnyo ku baki obweyagala okugoberera basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam nawe otuukona okwogerako nti radiyallahu anka nga allah bwe yabogerako nti radiyallahu anhum allah yabasiima waradu anhu nawe obeera mukambwe nnyo ku baki ku bakafiri ashidauna ala alkufar basahaba baali bakambwe nnyo ku bakafiri wallahi walau kanu abaahum nabanga baali nga bakitaabu nga babeera baki bakambwe nnyo siwe buno obukkiriza olwawafe otutambuliramu la wallahi waliwo abaita abakkirizanga mu butuufu bambi obubuusabuusa kubanga abasiraamu ntera bagamba nti singa tobeera mukambwe ku bakafiri gwe nobeera ngaotekawo omukwano wakati wona wakati wa kafiri obeera mu biti bya mirundi emeka ebiri ekiti ekisooka nabagamba nti obeera mu kafiri alladhina kafaru biayatina saufa yuslihim nara abakafiri allah agenda bayingiza buyingiza direkiti ekityo kyokubiyobera mu nanfuusi twateekako obujulizi mu qur'ani mwennyini allah subhanahu wataala nga allah subhanahu wataala yagamba nti ya ayuha allazina amanu ekityo ekisooka yagamba nti ya ayuha allazina amanu singa ogezaako n'okolagana n'abakafiri nga tutali mukambo ku bakafiri kikyobeera obeera mukafiri obeera nga bo allah jalla waala yagamba mu surati almaida yagamba nti ya ayuha allazina amanu abanga abakkiriza mubadde ki abanga abakkiriza temutomera abanga abakkiriza mujje لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء تمفر بكافر مكونا جمو بعضكم أولياء بعض نادم الله سبحانه وتعالى ومن يتولهم منكم بينما آية ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله يقول سبحانه وتعالى انت السنغوم وتوغزاكو نابير مكوانا قوابي nateekawo okwagala wakati we n'wakati w'abakafiri fa innahu minhum abeera naye muki abeera mukaafu pita kabeere nga alina amajubu agafaana gatya kitegereka fa innahu minhum naye abeera muki ate eri allah yagamba ti inna allaha jamiu lmunafiqina walkafirina fi jahannama jamia bonna allah agenda bakuŋŋaanya muki mu muliro nga namulaba nga ne muhammad ate abantu bamukuŋŋaanireko bamugambe ti awange sikuwa muhammadi abala mubuuze nga bamulengera eri mujjana bali eri mujjana bano bamulengera mu muliro baga ti ate muhammadi kiki abakafiri bamukuŋŋaanako baga ti wange nga walinga otuvuma waneeno nga nsonga kyolowooza kumufuula ki mukwano gwe ekigundi ekyokubiri ntwakiza tya obeera munanfuusi الله قام سورة النساء نقامت بشير المنافقين بأن لهم عذابا أليما سيساوى النفوسي بين ابن زبيتي ابيروما ومتياني بدا ابوزا بالنفوسي والوا تبوزا بلالا ابن تبوزا بلالا الله وقول يا قامت الذين يتخذون الكافرين أولياء بما أفضل وكافر مكوانو جاوي الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين بما أفضل وكافر مكي mikwano gyabwe basaba bakitegeera nnyo okumanya bakitegeera allah n'aboogerako n'agamba nti ashiddauna ala alkuffar bo bakambwe nnyo ku bakafiri naye ate bo babeera wakati waabwe bokka na bokka babeera ruhamaun bainahum babeera basaasirigana bainahum ruhmau bainahum babeera basaasirigana bo bokka wakati waabwe bokka n'omukkiriza abeera wakitiibwa nnyo abeera mukkakkamu nnyo kumukkiriza ki kumukkiriza munne ng'olina obukkiriza bwa bbeeyi nnyo bw'ava eri nojja notemako omukkiriza munne esingo
najja n'omutunuulira n'omuggyako ensingo mukkiriza muno ngaobeera mukkiriza bw'amaanyi obeera n'emaani kaali waman yaktulu muminan mutaamidan fajazauhu jahannam omuntu bwatta omukkiriza ayingira direct ki talina alternative ndala ayingira direct muli gwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'obeera n'obukkiriza bwa bbeeyi nnyo ng'obeera n'obukkiriza bw'amaanyi nnyo ng'obeera n'emaani kaali n'owaayo omukkiriza mikono gy'abakafiiri omukkiriza n'omuwaayo bagende bamukole kyomukoze obeera n'obukkiriza bw'amaanyi nnyo abakkiriza babeera wakati waabwe babeera ruhamau bainahum babeera nga basaasirikana wakati waabwe musafajja buweddeko kiregere tabarakallahu fikum arrahma tanqasimu ila kismain okusaasira kwawulawo miteeko emeka emiteeko ebiri arrahma am warrahma khasa arrahma ama warrahma khasa okusaasira okolaki okubuna n'okusaasira okolaki okweyawulidde obutagaze nnyo bigambo abakkiriza balina okusaasirigana wakati waabwe barakallahu fikum ate balina kubeera bakambo nnyo kubaki ku bakafiiri tolinawo Allah subhanahu wa ta'ala wakkiriza kukolagana na mukafiiri wonna tebakaita ka aya jamani bagiyita aya ngajjudde bulungi shekhe jibril munonyezeko aya bashir munafiq agamba ti aya kiyugamye surati man yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam surati nisa bayin lahu al-aya aya sijijukira bulungi naye tula mu surati nisa tula mu surati nisa ojagisanga inshallah kinam biri barakallahu fik naam mbagambe tebakkiriza balina kubeera ki basaasirigana wakati waabwe balina kwagana wakati waabwe ate omukkiriza alina kubeera nga bukambwe nnyo ku mukafiiri talina kukolagana naye badde nkugamba nti Allah takkirizangako talina we yakukkirizaako n'awamu kukolagana na mukafiiri okutuuka mungu subhanahu wa ta'ala yagamba mu surati al-imran nagamba nti ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badat al-baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati